n'abatulaba era abatuwuliriza mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okusukuka libinga mulangira manya n'omulangira basamula bakadde bange era nze omulangira basamula owammwe mwebale kunjagala wabula olwaleero kyamukisa mulungi nnyo omwana ttu yakomyewo okuva embalala ab'embalala bane bebale twagala bale twatambulako omwana ttu yatwala embalala ebinywa amata mwena gye muli mbalamusizzaako era n'abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala n'omukwano gwe mwatulaga okubujja okusomesa eri ensi era n'okumanya eri eggwanga omukadde oba senga alamusa ku bantu era obannyonnyole mwebale nnyo abatuwuliriza ab'emikwano mwena abali mutaaja amayanja mwena abatulaba mwebale kutukunda bambala looko mwena ntubakunda munonga muhamizaawo mazima babitegedde kakati waliwo eyambuzza ekibuuzo senga nti omukyala agenda ayambala empale si zino zaffe nga zino ez'okungulu waliwo yambuzza ekibuuzo nagamba nkibuuze senga nti ayambadde empale emyaka 4 naye talina kyagifunyeemu kyeyandibadde okigifunamu afunyeemu ebirwadde bingi mu mpale gyakoze ki nanga sikyayagala kwambala mpale kuba sina kyengifunamu kiki ekiri awo kojja kintu kyokwambala empale oba nika kankiteeke mu lulimi lwaffe nika wajja otegeeza yes abakazi abasinga tebakyayagala kwambala nika lwaki nika eyo gy'olaba ojambala kuva ku makya paka kawungeezi n'eyokubabula n'ekwokya n'ekumalako emirembe gy'olaba abasinga tebakyazambala waliwo yangambye bakaddaama abasinga eyo tebambala mpale nze mbadde ate nze ekimanyisenga nze nabiwulira naye nga bituufu kubanga nika oyambala nika kuva ku makya paka kawungeezi n'abamu ne baŋŋamba mulangira wajja kusomesa nsi n'abantu tebakyambala buleega n'obuleega byebyo oyambala akalega ne kakwokya nako kwokya nga sirabangako omukazi angambye nti akalega kamwokyeza amabeere tulina obwambala kwaba butuyetera bwaffe naye olina okubanga mu lunaku bw'oba okambadde ku makya ekiro kajjemu weebake naye waliwo ababusulamu waliwo omukyala nga teyagala mukwata mu mabeere ge nga bwomukwata mabeere afuna fiiringi oyo nga wa fiiringi abamu babeera na fiiringi mu mabeere ngaomukwata bafuna fiiringi ate ze mwagala ani ffe nga ffe abasajja kaakati n'abakulaba emitala w'amayanja ala n'abali muno buli omu n'akutte essimu ye yandikoze atya kyembagamba bakazi bannange nika muzambale nga mu biseera byazo kubanga muliga kugwa mu kasupu tosula mu nika wali omukyala eyaŋŋamba nti ye abeeraawo n'afuna ebirooto ebyentiisa nga abasajja bazze bamuvumba katidde kakati yasula yeekapise n'empale omanyi yatungisa ne zino ez'abamakanika kakati yagisiba n'agimalayo yenna nga ye omuntu oyo kati wali badde omugamba ki kati oyo oba mugambe ntya munnyonnyola ajja kuwulira kuba nika erina ebiseera byayo nika erina ebiseera byayo oba ogyambadde ng'oza okusoma okunaaba n'oyambala nikayo bw'otuuka ekiro giggyemu weebake oba kyekiviiriddeko nnyo n'abaana bano okubanga abaana ab'obuwala bagenda ne babanga buli omanyi ne waaba ali lubuto n'agenda mu ddwaliro ayambala empale nnya ayambadde akapale ataddeko kaleegingi ataddeko n'endala kungulu kwegamba n'agenda ng'ate ali lubuto konna kamutuupidde kati n'agenda mu ddwaliro oba kyekiviirako okubanga teyeetaaya n'okubanga babasala nnyo abaana ab'obuwala abali mu mbeera ez'okubanga bazito nze ndowooza oba kyekyo kubanga tusobola kuŋŋamba oyambadde nika bayika leegingi empale kati byonna gwe ate obimanyi bulungi naye mwe abatulaba emitala w'amayanja twajja kuwabula era twajja kusomesa bagammanya n'omulangira basamula owammwe akataleke kasenga kabannyonnyole akataleke ka abaana ab'obuwala n'abakazi bannange nika muzambale nga mu biseera byazo muzambale nga mu biseera byazo toyambala nika kuva ku makya mpaka kiro mpaka nkya bw'oba ogyambadde ku makya mpaka kawungezi giggyemu weebake naye abamu muzisulamu bakadde bange era abatulaba abafunye ku ndowooza yasenga n'alabadde bakikola era n'abagenda mu maaso ekintu ekyo si kirungi n'akamu gwenga gwe kikuviiramu kubanga oba olina ofuluma buli ssaawa olusunga lubasobola okuba nga lukuvaamu naye gwe weesabika okuva ku makya mpaka kiro enamba esimu eri 0757 29 9315 bane kweri whatsapp weri ku youtube n'okubanga tusobola otambula ffenna ne ku tiktok kweri neyanziza nnyo